wa rahmatullah. Uli otya? Ngawe kubye ka makeup. Kilo 3. Kilo 3 kumukulu. Kimanye kati oyo omusobola osiga abantu nga mwenda. Omubembulako wano n'osiga ab'ennansi. Yaziringa 8 n'ogaba. Osibye otya? Mulabe n'okusasula abantu. Okusasula ki? Makeup wa mmoja. Tetulabi binna. Yasula kwa lipstick gomisaako yaddukanya abantu. Matulumya olubuto. Lipstick wa atulumya olubuto. Mutufe balingenga mwesiga lipstick. Nendo sola kusala eyannya za lipstick. Tuvola tetuva manju. Mukulekeyo mu concert okuva concert lwe yagwa twadde tetubalabanga tubadde bize nga omanyi twateekamu nnyo mu concert eyo obudde bungi so kati tubadde tuzaawo ku budde tubadde twawumulamuko naye twakomyewo proceedings ezava mu concert ezo mwazitaddewa concert zaali successful yali emu nebako ne busabu concerts bubiri zali successful so twebaza abantu abajja ne batuwagira era nga akakisa kano njagala nkatwale abasebo ne bannyabo tubalage ku kyali waffe nvuuko omwami ono w'ekitiibwa twabamuyigiriza amateeka nze noono kasozi ffe twamusomesa amateeka ono alina kosi gyeyali amusomesa campus motogulafe n'eyokubala emyaka egirimiti ono wa lo buli kyolowoozaako kiba gyekiri nali nabo mu kibiina kyekimu lwakuba bo basoma buseegu bwe buno bwe bakola buli lunaku naye twabukkiriza okujjako nsereka tusumbuwa babukole mu bukole tujjawoza mwabani ababukkiriza nawe ffe bannannyini nsi wano bolaba ffe we are the Ugandans fetuze emisango nawoza so era tuli we are bamativu going to break the misuse the misuse act with these two and beginning now gwe olinga gwe weyanza nnyo naye nga bano bakabi nnyo ndesigobagala nga temunnagenda embaga yange by the way zaake kino kyakoze mbadde nsabye ka Bettina wali naye bakanyemye Lutaaya akanyemye naye sirabanga kasajja kabi nga ka Lutaaya nakagamba Lutaaya oli mubi ne lwakuba oli wa nope tukusonyi ajja kukkiriza mpolampola tumukwate mpola tumuweweete osabye Lutaaya Bettina n'agaana lwaki ogaana olemere bitali bibyo ogenda mukozesa ki tuli wano ndi ready mbadde ngenda kosa empeta ya zaake kali akayimba baali bayimba kaki I'm ready nakayimba ready ready nakayimbira Bettina I'm ready sigwa yakayanjulako kala musiraamu obadde ki gwe jo mateeka g'obusiraamu oyagala kufuluma busiraamu nendanga manyi buyingiro obugweremu obeere musiraamu ddala bino obuzeseka kiti okay tudde ku bya concert sente bizaddawa sente zaddawa eza concert bwe ziri twasasulako omusolo ezisigadde nituzitumyamu ebintu China waliwo ebintu twatumya cameras tulina n'ekyuma ekijjako omuntu ng'alemedde ku kintu kwaggulako basajja mmwe kale tube serious gye bwavaako twabalabako nga muli mu kakubagano ne Djjacob kiki ekyabaawo Djjacob Omutuuze obwenzi bw'akaana ako Djjacob Omutuuze olowooza ogenda kwagala abakazi bonna bali e Kampala bafuna ebbaluwa okuva ewa Honorable Kyagulanyi tusangira Djjacob Omutuuze tumukube empi lwaki omusango gwe guli ku bbaluwa Djjacob alina effutwa alina enge alina obutaagaliza tumusonyiwa lwa kintu kimu nti wa people power naye singa tabadde Djjacob Mukama ali tusinkanya one on one ebyaffe biriggwera awo ogenda mugenda mukola ajja kiraba tetunnakifunira na linnya oli serious oba ebya serious nga tuvudde mukola Djjacob tukusangira one on one mundu ejjakuseka wala tulina bye tusirikidde bingi wano Djjacob yenna ali wano ono yena Djjacob naye tumuwaddemu akaseera yeetereze mwayogera bingi simanye mugenda biraga byonna zaakayo biki twasunako bwesinga gwe katuve mu kamera wano lwakuba tuli mu kamera naye katuve mu kamera tukulageko katini ffe tulina ebyamba bingi ebya Djjacob Omutuuze nze nsobola okubuulirako ebitono tulina ebifaananyi bibiri nga Djjacob Omutuuze ali mu State House y'e Kenya ye Kenya
ebyo byamanja sikusunyako busunizi kati gwe manya kyawo kye tulina ekirala tulina ebintu bingi mwava ku ki okutandika obukuubagano obukuubagano buba mu industry mukyankalana ng'abantu munyiigagana mu nsi muno abantu tebalina kubeera nga buli omu ayagala munne ensonga ekyakalanya abantu zitera kuba nga ssatu olusi ssente bakazi na ttaka kati ekimu ku ebyo kuli wakati yawo ekimu ku ebyo kye kyatabula bakazi Djjacob ayagala bakazi yatwala sente zammwe bawulira mbu yabagana okuyimba ku sheemu kwe mwava okola olutalo tasobola tetumukuba netumutta tumuta Djjacob alina obuzibu saagala kumwogerako Djjacob tumuleke kubanga ffe ebigambo bibeere bitono ebikolwa bibe bingi ebunamwaya Djjacob Omutuuze Maulana ndwe ntugamba twesange wano ebisigadde bigwa tumusange wano yagamba agenda tusiba agenda laki tugenda mumukola tulina nebbaluwa mwagamba mwine ne mu video nga alina baka babenji bakazi babenji si buli kimu tulina ne video nga ali mu ggulu kakati ekisemba basebo ensangi zino ebivulu bijja bitegekebwa bingi nnyo bijja bitegekebwa bingi nnyo naye nga tugenda okulaba ng'ebivulu bapromoters n'abayimbi bafunyemu obukubagano mulowooza biva ku ki ate mmwe mwakava mu kivulu tetulyanko nti oba muyombye ne manager wamwe mutaawe tetubiwulirangako kiki buzibu bubaawo mulowooza nkubiriza abayimbi bonna abali eyo bw'oba olinamu akasente ng'oli olinamu akasente weetegekera ekivulu kyo bw'obutayombagana n'abantu weetegekera ekivulu kyo tojja kulwanagana n'abantu naye buli wonayagala okukolagana n'abantu omaze ebbanga omaze emyaka 10 mu industry emyaka 7 okola wekka n'oyagala nti oleete enkolagano olw'okuba muyina show bw'oba olinamu akasenteko weetegekera ekivulu kyo oba tolina sente sooka olindeko okukola ekivulu osobola okwogera ku nyegenyege eyo mugimanyi tugamba abayimbi abagenda okugenda ku nyegenyege basooke banaabe nga bagenda ku stage wanje banaabe nga bagenda ku stage bayimbi ngaani abatera bonna abakomediani n'abayimbi banaabe nga bagenda ku stage lwaki ge magezi ge tuyinza okubawa nammwe munaagendayo nyegenyege oba naatuita tugenda tujagenda kwaffe tuli bakozi ba nsimbi tuli basanyusa tulina okugenda mu nyegenyege tusanyusa abantu so naye abayimbi abagenda okujja mu nyegenyege munaabe nga tujje ne fyumu obuwoowo ebombo baleme bawunyira ekyeŋŋambe ekyo gwakyogedde gwayongeramu ebyo tukomye ku bombo mulaba nyegenyege eri waffe okutuusa gavumenti okugyogerako palamenti okutuusa bweyagala tuvumisa buvumisa gundi waliwo ensonga ez'amakulu ze balese abantu bafe enjala ekalamoja nga muli ku nyegenyege abaana bali Dubayi balemeddeyo omuntu omu afuze eggwanga aliremeddeko bajjeno baffe bafa ebitegerenyege tweyanza nnyo basebo tweyanza amina yeah man thank you so much Spark TV Maulana and Rain blessings yadana thank you so much Joelia we love you naye Joelia naye Joe wevemo fumbirwe Joe